Nina ekintu kye mbadde ntunuulira mujjukira olunaku njagala kubuuza Buganda administration ya Buganda tugirabira nnyo mu nkola za Katikkiro. Kubanga Katikkiro ye mutwe omukulu ogwa administration mu structure za Buganda. Katikkiro byakola abikola nga ye oba abikola ku lwa Buganda. Buganda administration jembuuza eri ku lw'abantu eri ku lwaffe oba eri ku lw'abali abatunyigiriza. Kati tuteekwa okulaba ebintu mu ngeri entuufu, mu ngeri endala etali ya bulijjo. Awo Bannayuganda we batuuse kaseera ka kusengejja ani ali ku lwaffe ani ali ku lw'abatunyigiriza. Beebuuza nti Obwakabaka bwatuvaamu kubanga twalirowoozanga ebiseera biri nti Bakabaka bafaayo nnyo okulowooleza abantu baabwe be batwala kubanga ebitundu bingi ebirina Obwakabaka. Naye buli kitundu kabaka waakyo nga tanalowooza ku kintu kirala kyonna alowooza nnyo ku bantu be. Beebuuza nti olwaleero tuli kuwa Buganda, Obwakabaka bwa Buganda nga bukulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kubanga yakola emirimu gya Kabaka egy'ewabweru. Byakola abikola ku lw'abantu oba abikola ku lulwe ng'omuntu nga Kabaka yawambibwa dda takyalina buyinza. Pulogulaamu eno nkujjukiza nti ekutuusibwako H.E Bobi w'Edduwa. H.E Bobi w'Edduwa ng'olina obuzibu bwonna bw'oyagala okuyambako, olina okusoomozebwa kwonna kw'oyitamu, omukubira ku ssimu eri nnamba 0703 31 39 25. Mukubireko mwogere ajja kukuyamba mu buzibu bwonna bw'onooba omunnyonnyoddemu. Tugenda maaso ne pulogulaamu eno nga Bannayuganda baagala okumanya Obwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda bwatuvaako twekolera ebyaffe. Tusituke tubununule nabo bwawambibwa oba buli mu lukwe lw'okunyigiriza Bannayuganda. Ebyo bibuuzo bya Bannayuganda. Ebibuuzo biba bingi, ansa ziba ntono nga basinziira ku bikolwa ebigenda mu maaso ebyeyolekera mu Bwakabaka bwonna nti tewali Bwakabaka busobola kuvaayo kusitula ddoboozi ly'abantu. Kugamba nti abantu baffe lwaki bawambibwa, lwaki abantu baffe babbibwako ettaka. Jjukira nti Obwakabaka bwala bantu, Obwakabaka bwala ttaka. Naye abantu baabwe babatta, tewali Kabaka yenyeenya. Bakatikkira balina okutuusa eddoboozi ebweru basirise. Ettaka ly'abantu liwambibwa enkya n'eggulo bali bagobako, tewali Katikkiro ayogera. Beebuuza nti Bakabaka babimanyi nga basirise oba batuma Bakatikkiro babyogereko, nabo ne batya okubyogerako ne babireka bulesaawo bigende bityo. Nnyo okulumwa kwaffe. Buganda erina kyefuna mu kubonaabona kwaffe. Buganda erina kyefuna okuva ewa Museveni okutunyigiriza kyevudde ebuza eddoboozi. Waliwo ekintu kiringa ekyokusaga naye kirina message. Waliwo lwe bakwata bi award simanyi oba byali Saidi zi Germany eyo simanyi byali luddawa. Ne banominatingamu Kenzo erinnya lye lwali na luvuuvuumu nti bamunominatinze. Oyo Munyarwanda Mayiga yakeera ku makya n'asooka n'awandiika omukuku gw'ekintu. N'agamba era munnaye Munyarwanda munnange Kenzo ekyo yakirekayo naye nga kye yali ategeeza. Munnange weebale ne bw'otowangule kasita bakunominatinze. Okunominatinga kyokka kitegeeza oli muwanguzi. Oli wakabi nnyo mu ggwanga Uganda ne mu Africa. Tofaayo kubanga era kikumala bumazi. Olwo ng'abaana bamukuba n'ayanguwa n'ajja. Kubanga abaana bamubalwako bali ku ludda olunyigiriza. Katikkiro yakeera okuwandiika eki. Era najja n'enkyogako ne mbagamba oyo omulaba. Nabagamba abantu bw'obeera serebu. Abantu bonna bakunoonyerezaako buli lw'ovaayo bw'oti gavumenti ekuyita n'ekubuulira origini yo ne bagamba ggwe. Bayita Kenzo ne bamubuulira origini ne bamubuulira abazadde be ne bamugamba toli omu ku bali oli omu ku ffe. Buli Munyarwanda gundi Shiba
bamwita ne bamugamba gwoli waffe ne bamuwa omusimbi namukwaya wuu bonna abanyarwanda babayita ne babagamba gwe bwoti ne babawa ssente ne babateeka mu comfort zone ne batuvaamu ne mbagamba Mayiga ali mu kubibiita munyarwanda munne Kenzo bye nali njogera nali mbimanyi kaakati His Excellency mu kulwanirira eggwanga Uganda lyonna n'abanga mu Africa yatukiikiridde Africa yonna mu Oscar Awards gundi ezo mu Africa bana abantu batandika ebintu bino mu 1926 byakabeerawo emirundi meka 96 ku mulundi ogwa 96 omulundi ogwa 96 mu Africa tulina mu His Excellency Kyagulanyi yekka documentary eyo mu Africa yonna yakuta omumuli Mayiga aliwa kiki Buganda kyeyandibaddemu ne interest biri ebiyimba bya Sango ebitalina makulu basemyeko zabakolamu banange nze ngenda sirina biseera nze ngenda Katikkiro n'avaayo n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa bannange ye gwasinga ku byombi kiki ekyamakulu Buganda kyeyina okusoosowaza Buganda muli balabe baffe mbuuza administration kiki Buganda kyeyandiwandiikiddeko omukuku gw'ebbaluwa waliwo wano abamu najja nembuuza wano nembabuuza waliwo His Excellency lwe yagenda Busoga ku mbaga ng'agenza okukiika embuga ku mbaga ya Kyabazinga ne musituka ne mukolebwa ayinza togenda era ngeyo Busoga eyo wa Muhoozi najja nembabuuza ekibuuzo Bwakabaka ki obutuwagira Bwakabaka ki obumuwagira mu bumpe Bwakabaka ki obumuwagira Bwakabaka ki obuwagira enkyukakyuka kiki ekyalibadde ekyamakulu Obwakabaka okuvaayo okuwandiikako n'okuzzaamu amaanyi ebyo ebigundi bisemyekozo nsonga ki esinga okukwata ku muntu wa wansi nsonga ki ey'omuzinzi ku semyekozo ne documentary eno situdde obukyafu Museveni bw'abadde ateeka wansi wa kapeti emyaka 40 Buganda bwe mutaweerwa tutandise obbazuula muli balabe bankyukakyuka naye mujja kuggwaawo Buganda esigalewo nze ndi Muganda ndi mujjwa mu Buganda Buganda bwe munaabeera n'enkwe mujjukira ebintu ebyaliwo mujjukira history wa 1960 wa Ben Kiwanuka Buganda again muleka mbabuulire ani olunaku lumu nabagamba ensonga lwaki omulembe gwaffe guno Katonda bw'ali gusalira omusango guliba tegwina kyakwewolereza nti tulina Bayibuli etugayidinga mu buli kye tukola bw'olizikirira ensi bw'ekuwangulanga n'ozikirira wekka toyina kye weekwasa kubanga waliwo abaatusooka abaatambula ne babitulekera wano mu buwandiike nga bituyamba we baatereeza tutambule nga bwe baatambula we baakyama tutereeze kuba tusobola otereezaawo kati history ekyo nakyo kyatuyamba history wa Uganda nti ebintu ebyaliwo mu 66 okujjaawo 66 simanyi mmeka 7 byonna biri documented tubimanyi tubisomye kati tetugenda kukkiriza Buganda kutuzaayo nga Ben Kiwanuka tuli mu politics yennyini eyaliwo mu bya Ben Kiwanuka Buganda again muzeemu banange muzeemu aba Buganda muzeemu banange mubagambe Buganda ebizeemu Buganda mubizeemu
ebintu ebyo mubizeemu Buganda mugigambe ebintu ebizeemu mubizeemu Buganda ebizeemu njagala mumbuulire uwa Katikkiro we yandiwandiikidde omukuku gw'ekigundi n'aguteekayo Buganda n'emanya basirise balinga abatakimanyiiko olwaleero nziza okwogera n'omulembe gwaffe awo tutuuseewo awo newalala we twagala otuuka tusobola otuukawo without nga tebaliiko kubanga naawe era tutuuseewo nga tebaliiko ate tebabalimba temugeza ne mwenyooma kubanga batuteeka nnyo mu kakunizo tubeere nga twenyooma nti tetusobola bwe tuba tutuuse awo kuba His Excellency atuuseyo lwa mulembe gwe gwakulembedde ekyo tebakikulimba bwe tubanga mu Africa yonna tusituse ne tutuuka ku ekyo kubanga bw'onookimulekera n'ababeera yekka ojja kuggwamu amaanyi kyaffe ffenna ab'omulembe guno abaasituka ne twebaza n'ab'omulembe guno ogutuzaala oba ogw'abajjajja ogutuyambyeko okutugayidinga kubanga saagala tukitwale tuyina ani taata wa Bobi muzeeyi wuli wali ye yasala leerwe tulina omulembe ogutugayidinze ogw'abajjajjaffe abalimu amagezi abali emabega wa kateni abatuyambako okukola ebyo naye temunyooma omulembe gwammwe ogukoze ekyo tusobola okutuuka ku byonna tetukkiriza mayiga okutuza mu politics wankaaga bye baakola Ben Kiwanuka temujja bitukola kubanga biwandiike tubiraba nebaza mukama olw'ekyo kyendi nebaza mukama eyantunda nga ndi munnayuganda nga nzenzeko munnayuganda omunyarwanda ate nzenzeko omunyarwanda omunnayuganda ogu kabe Museveni si munnayuganda kabe Kagame si munnayuganda nze omunyarwanda ba munyarwanda n'omunnayuganda ba munnayuganda nze ndi munnayuganda ate ndi munyarwanda kati mwena mujja kumpulira kubanga ge mazima amatuufu agaliwo njagala mumbwe lwaki Buganda tennaba kuvaayo ku mwana waayo ng'akoze ekintu ekifaanana bwekityo ate nsobola okubuulira ku ekyo kyokka ne neesiba ku ekyo kyokka naye mayiga mu mugambe nti tumulaba ate kati ngendeddewo ne mu politics nno oba bye wulira Museveni biki byatukola omulembe gwaffe tegwenyooma kubanga naawo bwe twali tusituka baatugamba tetujja kusobola Kasule Lumumba yayimirira Kyaddondo n'atugamba temuyingira mu bintu bino bannanga abazadde mugamba abaana bamwe bagenda bakuba amasasi babatte ne tubijjamu biibyo we bituuse nga tebatuyambyeko nababuuza ekibuuzo kwolonga musituse Kyagulanyi agenda atya Busoga ebyo ebintu bya muhoozi era kimanyi kakati era bigenzeemu ne mbagamba mumpe obwakabaka obutawagira Museveni mu bumpe olunaku lumu waliwo ekintu kye twatya okwogera olunaku lwakya nenfuna security alert nga Museveni yavuze emmotoka ekiro n'agenda ewa Kabaka wa ebbanda kiro ssaawa zaalinga 6-7 tugamba kintu ekyo tukyogere nayamba naye nedda ne tuteesa negunega ne wiri kireke ne tukireka waite ennaku nga 3-4 n'abagereka n'agenda mu State House ekifaananyi ne kifuluma Museveni n'amuteekayo era ndi musanyufu n'asisinkanya maama n'abagereka n'abiteeka ku Twitter n'engamba Mukama singa nakyogera kiri ne nkisiikira nga tekijja kukola makulu mukukuta ekiro era mayiga oyo yaliko ye yamutwala ekiro
simanyi bali bagenze teesa kuki era Museveni n'abyogera mbu simanyi tutuuse kukukanya ngenda kuteekamu ekkunje simanyi ekkunje eryenkana ki simanyi biki ennago era muwaddeko emmogolo mujjukira ebintu ebyo nga Museveni abiwandiika nti njogera nabamulembe guno ennago n'emmogolo wamma mmwe mubitegedde ne tusirika Buganda yali badde yamba ku bantu b'omulembe abaana basituse omulembe guno okwejjako ekiyinja ekituulidde Buganda ne mutulemesa okusindika ekiyinja ekitudde ku Buganda bwe munaatuula I repeat mujja kuggwawo ne famire zammwe naye Buganda tejja kuggwawo omusajja yayimba olimba n'agamba bw'ati akaalo ka Buganda akadda akaalo kaliko nannyiniko maama wulira akaalo ka Buganda engalo akaalo kaliko nannyiniko bakisimba aliwa akaalo ka Buganda akadda akaalo mujja kakongokako nammwe abeeyita bannyiniko mujja kakongokako kubanga era waliwo abakakongokako ko ne kasigalawo Buganda lwazi mwe mutuule mukkirize Museveni abamanyire ffe katulwane kye tulwana tukole kye tusobola tugenda kugguka oba oli awo nga ate abamukumwe mujja kusigalawo nga temwina kye mutugamba mbalabe bannange bwe mwesongola ogamba omanyi abaana baffe abaana bakikola ndabe bwe munaabikyusa ate njagala Mukama abawangaaze ndabe bwe munaabikyusa enkyanga eggulire lize eritaliiko kakwakulizo breaking news Museveni aweddewo kiki omwana mukute n'amufumita ekiti ennyuma agamba wulire gaali Libya mwembyaga ne mulowooza mbuno byakusaaga Libya gaafuluma nti omwana afumise Gaddafi ekiti ennyuma ne kimugguka emitwetwe olunaku lumu kijja kufuluma nti breaking news nti bamukwatidde wali naye abaana bamuwaludde omwana asembyeyo mutabani wa Katongola afumise Museveni ekiti ennyuma ne kimufulume emiryango kati ate awo tulabe Buganda bwe mubikyusa tulabe bwe omanyi mwangu okukyuka tulabe bwe mubikyusa naye bannange mayiga omulembe gwaffe muwulireyo kino ekintu kyembagamba temugeza ne mwenyooma kubanga nebyetukoze baali tebabisuubira nti tusobola obituukako kati tuto tuli ku mutendera gwa nsi yonna omusajja omudikiteeta yajje wa Museveni n'amugamba Museveni bwe bamugezi vaako Africa ogyonoonyerwa nsonga egi Kyagulanyi atoonoonedde abaana n'ewaffe yonna oyo omwana yatuuka n'amugamba tuyambe waakiri tuyambe ffe abali eno abatannaba kugwibwamu bulungi abavubuka bonna mu Africa bazuukuse lwa mwana oyo vaako beebake n'abe waffe beebake nedda mmwe mulemereeko mmwe mubeereeko gye mukoma okubeerako gye tukoma okubeera abakaawo gye tukoma okubeera abakambwe gye tugenda okukoma okulemerako musaage naye Buganda mbabuulira wamma njogera n'omulembe gwaffe temwenyooma ne kye mukoze kubanga ebyo byonna His Excellency naye teyandibituuseko senga siggwe obwo bwe busungu bwa bannayuganda eri obwakabaka bwonna mu Uganda obwakabaka bali mu kwogera ku bwa Buganda olwaleero kubanga bwe bulabwako naye ng'ate obwakabaka bwonna bulina ba Katikkiro abasobola okubwogerera ebweru obwakabaka obwo nti abantu bonna bawulira nnyo eddoboozi eriva mu bwakabaka okusinga eddoboozi eriva mu State House ewa Museveni singa Katikkiro ajja n'akola ensonga ng'egasa ggwanga kitegeeza nti abantu abo baba bateeka okuteeka mu nkola Katikkiro by'abagamba naye basirise lwaki si Katumba oyi lwaki si Mayambala kubanga Mayambala temwamuteerawo bibegabega byammwe lwaki si Jano Tumukunde yali mu kalulu why not him kubanga twandibadde tugamba nti abikoze ku lw'okuba Jano omuntu why not Jano omuntu talina bibegabega byammwe
owammwe atali musirikale atali genero yasobodde obikola kati temwenyoma nti temwina mulimu gwe mukoze. Tuyinza okubanga bwe twagala okutuuka tetunnatuukayo, tusobola okubanga tetunnaba naye era tetutya era tetuggwamu maanyi kwebaza Mukama olw'ekyo kye tulina olw'ekyo kye tutuuseeko kubanga baatunyoma ffe tetulina genero tetulina simanyi baani tetulina simanyi Buganda tetulina Busoga nkugambye kabaka wa Busoga yajja n'agamba bannange Museveni nze sina kye mugambako yattataata nange nampeerera. Mu kiseera kye kimu omusinga najja n'agamba bannange neebaza gavumenti tugenda kukola ne gavumenti. Mayiga najja n'agamba kale oyinza otya okuddira gavumenti embi n'ozikompayalinga eya Museveni bamwogerako Museveni tebamwogerako. Mpayo Obwakabaka obulinaffe bumpe nve ku intaneti naye era tubikoze nga bali naye era tubikoze kubanga tuli mu mulembe gwaffe. Nalabye olusajja nga Ssaabasajja Kabaka z'ababuuza ani yazimba ano munnange musajjawo Bizirimana munnange Bizirimana kati ate yoyo bw'omuvaako era emabega waliyo Bosco Kagulire kati ate bw'ovaayo eri waliyo simanyi ndya nabo. Kabaka n'ababuuza ate musajja wange gundi oyo ye yansembyeyo eri ffe tuli wano be bali eri kale ate kino kiki mwawulirako ku First Muganda gwe bayita kintu. Genda olaba obufukunya bw'abakabaka abaakayita waawe Mmenga. Genda obulaba obufukunya nga Buganda esigalawo. Wamma omulembe gwaffe temwenyooma tujja kusobola okubikola. Mu byonna nga batunyooma nti biki bwe tuba tutuuse ku mutendero ogw'ensi yonna nga ffe tuwangula ebirabo eby'ensi yonna era nga bwe twabitandika tujja biggusa.